Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya. Nurdin Ntege once again nkomyewo mu kitundu kyaffe ekyokusatu jo twakwadde ebintundu bibiri mu kimu nga twogera ku nsonga njagala obbakulisayo abatandika naffe aba Equity for Men obwenkanya eri abasajja. Etteeka bwe litunuulira omusajja bwe lina okutunuulira omukazi. Naye Uganda yatuuka mu mbeera ng'omukazi bw'ajja ne yeekaabya n'akuba enduulu n'agamba kuba mabeere mu kyoto. Omulamuzi poliisi ng'esinziira wamu nange tusonyiwa omukazi akaabye olabika wamukubye wamukoze bwoti ne bwoti. So be tutambudde nabo aba Equity for Men mbagamba mwebala omulimu guno okuva gye twagutandikira paka we tugutuusizza olunaku olwaleero. Haji Ali Mwizera aweereddwa bail, abasinga kye baali batasuubirwa, abasinga kye baali balowooza nti byakusaaga. Kimaze okulaga ensi nti bannayuganda batandise okulaba ekituufu siba kumamu bukumi mu lulwe wabula okugamba nti amazima amatuufu gali luddawa. Amazima amatuufu gali luddawa. Haji Ali Mwizera bwe tumala okuba nga tumaze okwogera naye ensonga ziwedde, njagala bategeezera ebikujjuko bigenda mu maaso. Olunaku olw'enkya ali wa maama we empigi amubuuzeeko bambi maama atambudde lunaku ku lunaku nga yeewuba ku poliisi, yeewuba ku kkooti, yeewuba mu kkomera eri mutabani we. So n'abaana ab'obulenzi mbagamba bwe muwasa abakyala tebabemazaamu nnyo. Byonna bye biwedde maama gy'okola ki? Gy'oddukira. Bazadde bo gy'oddukira. Ensi ejja kuwaga naye ebivaamu singa ensi eba ekuvuddemu ani agenda okukubeererawo? Abakuzaala. Olwaleero nkomyewo n'ekitundu kyange kino ekyolala twogera ku mukadde waffe ono Kamaali Paulo ono twavunye Zuula Part 2 ate ono wa HD oba 4K. Zuula ye yakola byakoze ne tumutwala ne yeetwala mu kkooti ne tumugaa tujja kusangayo mu kkooti amazima gaveeyo era abadde atudde mu maaso ensonga azirabyeko ng'omulamuzi agamba ku kyendabyeko bwe ngatta n'enjawula Ali Mwizera genda ewaka owoze ng'ova waka. Era njagala bagamba mwenna gye musinzidde mwenna ne mubaako kye mukola, ab'akasente, ab'essaala, abaaki, bagamba mashallah barakallahu fikum, tutambulire awo. Kati ngenze wa mukadde waffe Kamaali Paulo. Ensonga ze mu bufunze nze mba nzitemaatema oba mubuuze. Nsaba obuuze kuba kulaba ku TV ez'enjawulo, YouTube, TikTok newa. Sebo basebo bannayuganda abatulaba ku YouTube, TikTok ne ku TV bukedde wawonna ne mu mpapula. Mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukama mulungi obudde bwonna Omukama mulungi. Nsooka kwebaza abakulu bano bendi nabo omulimu gwe bakoze, bassebo ne bannyabo abakulu bano namwe muneebalizeeko kubanga nkimanyi bulungi nga bwe bakoze ku Haji nange ensonga zange zijja kuggwa. Naawe zizo zijja kugguka. Okay. So tuzze waliwo atulabye olunaku olwaleero mu bufunze obuzibu bwe buli ki? Ki ekyakutuukako okutuuka kubanga amawulire gali wakaawo oli mu maziga? Ekituufu kiri ki ekyakutuukako? Ekituufu sebo nga bw'ombuuzizza, ekituufu neesiga mukyala wange n'endwala ne musa ku byapa byange
Okay. nga ekirowoozo kyange nga bwe nabagamba jjo baali banongosezza prostate n'embeera bubi ennamirembe naye ng'ebyapa ebyo byaliko mannya gange nzekka mannya gago wekka Kamaali Pawulo era bwe mubigoberera awo mwebiteeka mu kooti nja bikeberako mu maaso awo sooka onyumize ojja kubiraba nga Kamaali ye yagula mu mazima amatuufu n'endagaano za Kamaali naye ekyapa endagaano bwevaamu negenda mu kyapa endagaano tugamba nti eba tekola naye ate buba bujulizi nti nagula kakati bwendwala ebyapa muli mu mannya gange mukyala wange omukulu nga tukola endagaano nga tugula mu ndagaano era nzaali mu mannya gange naye nali nga ne mukyala wange omukulu Katonda gwe yajjulula ebyapa bino nenfuna akasente bwe nalwala niŋŋamba abaana bakyali bato kati wano mukyala w'omukulu we yafiira ebyapa wali tonnabiteeka mu mannya ge nali sinabikyusa nga bikyali mugago wekka oba mu ndagaano byali tenaba kuba byapa ekyali ndagaano zaali ndagaano nemala nenkola ebyapa ebyo nebisooka bitambulira mu mannya gange era nga sinabikyusa ng'omukyala ono Bajenyi Verena sinamuteekako nensooka mbeera n'ebyapa byange naye bwe nalwala prostate nina pressure nina sukaali mu mazima matuufu nange nali ngenze kufiira namirembe bwe nadda engulu ngamba naye mukyala wange ow'empeta abaana bato singa nfudde byandibadde bibulira naawo nensalawo nenjogera ne mukyala wange Bajenyi Verena noyogera ne mukyala wo Bajenyi waliwo ajjukira emyaka bwe tutunula ku byapa kwegiri wano mu mabbali wano babiwandiikako mu mabbali babiwandiikako olaba Kamaali yagula ddi Bajenyi yamuteekako ddi kubanga ebyapa bingi sisobola bijjukira mu mutwe ebbanga saawa tayimu byonna babiteekako bakuyambeko ndowooza babikole awali ebyapa kakati mukyala wange Verena nali mmaze kumugatta netukiriziganya nti ebyapa kamwongereko by then nga ndi nenamirembe nayita muwala wange Vastini Nyiramugisha ne Ntirenganya Innocent era nabasayiningira nga ndi namirembe mu ddwaliro ekyapa kyabwe naye kikwewuunyisa ekyapa ky'abaana nakyo yakikutte naye kyenategeddeko kati kwekyo ekyapa kabye temala myezi 2 ku ttaka oba olina ogirinywenga buli ki ennaku 6 kavieti y'abafumbo giba myezi 6 kavieti y'abafumbo giba myezi 6 omufumbo nganze ne Bajenyi bw'ateeka ku kyapa kyange kavieti emala myezi 6 nga tagenze mu kooti kati nze bwe ngamba nti ngende complaining bagijjeko emyezi 6 girima kumala kola ki kuggwako ntegerekesi kakati Bajenyi yaddira n'ekyapa ky'abaana n'akisaako kavieti kitegeeza ki kavieti nti aba akukutte kati kambuuze omuntu asobola okuva eri ku ttaka eritali lye n'ateekako kavieti kyekyo kyolaba nti emisango tegigwa mu kooti ya Uganda gy'amataka kubanga oluusi asobola okuteekako kavieti nga mulina ensonga
kati nga bajeni okuteeka ku caveat ku ttaka ly'omwana ly'abaana baffe n'asaako caveat n'alisiba n'ali baba baagala kutunda n'abalemesa aba akoze musango kubanga tababanja saba watakaliye talina kyababanja aba akoze musango naye kati abaana tebasobola agenda kuwabira mama waabwe nti ate kiya ninze nsaba nga kati ngabandaba akwate caveat zo ajje ku kyapa ky'abaana. Kati waliwo kyenjagala okubuuza eno matrimonial home amaka gammwe ag'obufumbo geegaliwa g'ogamba nti bajenyi namuteeka wano era ge maka gaffe nze naye Empiki Kyanja mwali mubeddeyo waliwo okuba wamuwa mugabo naye matrimonio noga nti nno wano wetubeera nze ne bajenyi matrimonial home sijja kukugamba nti ninawe twagatibwa waliko comprehensive nga bwe nakulaze gulo bajenyi yabeeranga muwaka kayumba sina kayumba yali nyumba mwe namuleetera awo ne tugattibwa wa kiso certificate esooka ne tumala ne tugenda tutukuza ebunnamwaya 2013 siweewo gy'emyaka 11 nga tuli mu bufumbo obutukuvu naye wali wamuwasaddeyo mu kinaana mubuyita mutya kawundo kakubye eddirisa kubanga kawundo kakubye eddirisa twalinga kisolo netumala netugenda ettoolo n'awataali wawe netumala najja wano katono naye amaka gemutundu ago gemulaba oba gemwalabye ku bukedde ago maka nagazimba nga ngazimbira tugayite mu luzungu family house naye nga amaka ga bajenyi mu Luganda baŋŋamba bagiyita gganda lya ssajja nti teriiko abanja si ya mukyala si ya abaana awo wange taata wange yakinyumyanga n'agamba nti ng'alina ebibanja 12 n'agamba kino kya maama gundi n'abaana be kino kya maama gundi n'abaana be ate kino kya mukyala wange ne kino bino ebisigaddewo bya gganda lya ssajja yeye bwe kityo kyotegeeza naawe amazima amatuufu geego kwanze twali bulungi nebaza Katonda mu nteekateeka ze yali ampadde Amooti ojja bitegeera mpola mpola engeri gye waakajja era sigala nga waakajja mukadde ono gwe tuli naye wano omukulu Kamaali Pawulo ayina obulwadde obumuluma ensigo zimuluma ayagala kakasa kikuluma Amooti oba ayagala kukola ki bw'anaategeera naye Amooti nakati nva ku dialysis wetegereze nva ku dialysis leero era nagenze nga amazzi gaweze abasawo banyombesezza banzijemu lita 4 ku Noviki Hospital nako nja kayisa akalanga ako nga tumaliriza ntegeeza abalwadde b'ensigo ndaba ne wano nkola eno kasita yeekola ki kaseta baddira waya ne bazigatta okuva wano basala wano musuwa wansi mu bigere olaba enkovu wano giraba ogiraba guno musuwa ne bagugatta naguno bagattira wano wakati ekyo kyendaba ekinyama kati guno musuwa gwazimba naye nga bagugattira wano kati guno musuwa bagukonekitinga ku kyuma basooka ne bajjamu omusaayi nga guyita mu kyuma bwe guti bakonekitinga wano we bamala ne bakonekitinga wano eno festula eno kaseta wano waliwo layini 2 nazo ekyuma kiva wano wemulaba wano nekikoma wano kati waliwo
ekyuma kiriko egundi bbiri bweziti kati nga bakikola nga waba nga kamu kazibikidde akalala ne kakola kati wano wajjayo omusaayi wano ne wazzaayo naye wano baba bajjayo nga bateeka mu kyuma omala eddakiika ziri awo saagala kuyingirira basawo naye obeera oli ku mazzi bwe bamala ne bakonekitinga wano omusaayi ne guddamu babeera bagujjamu gonna bagujjamu nga bagooza n'amazzi gano amazzi abatulaba amazzi ensigo ekitutta amazzi abamu oba tofuuyisa ne bwonywa ekyenkana ki kyova olaba tugaana kunywa ate ne bakugamba nti bw'omala olunaku oba naku 2 ng'onywedde katono genda okole dialysis amazzi bagajjemu nti mulaba omulwadde wa nsigo tuzimba n'ozimba n'oyerukirira bwoti n'omyukirira gaba amazzi kusinga era amazzi ge gasinga n'okututta kati olina bulwadde kinaki omukyala wadde atulaba yoyo abatulaba kwe bali nnyo balabira ddala kakati nze nalwala banongosa prostate we nateera omukyala wange ku byapa ekigendererwa njagala omukyala wange asigaze abaana abasomese mu byapa ebyo saamuteekako kunga omuwadde nti muwadde tuba mpadde ssente nedda agamba ntuyoze muntuyoze mwakola aba ansuubira ebigambo ebyo jo yesterday ebintu ebyo nabinnyonnyodde bulungi gye nava ne mukyala wange bajeni gye twatandikira nga muwasiza nembalaga n'omukyala Regina Zaina omukyala ow'empeta mukama gwe yajjululwa kuba nagenda okufuna bajeni nga mukyala Regina ndi naye ate bajeni ebiseera bye ebisinga byonna yabimala Kisolo n'amala nemutwala ettoolo n'amala abaana yabazaalira ttoolo bw'amala okubazaalira na ttoolo nembaleetera Regina n'abeera nabo wanemutundu ng'ebintu byemutundu mbiguze nani ne Regina ate naye saabigula naye nti nabigula naye naye mbeera naye kuba nze nali nkola wakola naye nakola naye nali muleka wano nga ngenda Kasese emboozi nagye bawadde nali ne Regina nga ali Kisolo nembeera ne Regina ng'onali ttoolo mu nnyumba ya Regina mwe yazaalira n'abaana abo bonna bwe mulaba abantawaanya mu nnyumba ya Regina nembajjayo nembaleetera Regina ne basomera wano ng'omukyalo yaliwa tololo ali ttoolo omukyalo ono yakava ekamwenge kabuga abamumanyi ekisigula bannange mwena mumpeera obujulizi yakajja juzi mu myaka gino 11 mwafunidde empeta kaakati katugende ku ttaka afunye empeta atya nga Regina amaze okufa empeta agifuna Regina afudde nkutegedde naye nga n'abaana ba Regina abaana b'ono omukyala baalinga ne Regina yabakuza wali ekisigula amaze okufa abaana b'omukyala ono nembaleeta wano bayitawo wa Nalukolongo nembateeka ku ssomero lya Eliana Nalukolongo kakati bagamba nti ntuuyoze basi kitegeera bulungi bweziba entuuyo nga yanfumbira nga kacaayi nga ze wano sijja kukigaana kacaayi ko yakafumbanga kaakati nalabye mu kusaba kwa mukyalo oyo Regina Verena ani ddala Bajenyi sore mukyala Bajenyi Verena Kamaali emyaka 11 anagirinze njibala yali mukyala we era ate abaana yabazadde emyaka 11 naye kale buno obufumbo obw'amateeka myaka 11 ng'olinga yagala okumpakanya anti
nabadde nsabye ensonga eyo tugitereeze mu mawulire. Bagambye myaka 39 mu bufumbo obutukuvu. Naye giri myaka 11 mu bufumbo obutukuvu. Okutoola ku myaka 39 giri giba gya kiki kawundo kakubye eddirisa. Okay. Kakati wagambye omuteeke otya oli walwala n'ogamba kamuteeke ku byapa. Beatrice Kakkana gwe beerawo ng'owulira. Beatrice Kakkana mukwano beerawo ng'owulira omuteeka ku byapa. Muteeka ku byapa. Wamuteeka ku bimeka? Namuteeka ku kyapa ky'Ebusega. Ku kyapa ky'Ebusega. Ne muteekako nga aweese n'oyo wa Nyondo Bosco. Nga kyeneewala aleme kujja okulumba Regina wa ekisigula. Wa properties ekisigula nali nzimanyi nti zaani? Za Regina. Omukyalo oli namba emu. Ne muteekako ne ngamba kanteekeko n'okino kibebi. Bwenfa eprote ejja kola ki? Ejja kuba yaabwe. Nali sinaba kugizimba. Ojugula myaka gyadda gundi eyo. Myaka kati tujja kukebera ku kwegiyo. Obujulizi bwe buli awo. Busega. Kampala kibuga. Ewandikiddwako Kampala kibuga. Kampala kibuga. Ojja kulaba we nagigulira we nagikyusiza. Naye ate emyaka giyinza kubanga girimu ndaba accident ya myaka 23 kati kiringa mu myaka 25. Kuba nasooka kugula proti oluvannyuma n'empakasa n'enzimba. Omukyala oyo nemuze ettoolo. Naye nga kyengezaako okulaga nti kamuwe proti y'Ebusega nagimuwanga aleme bwenfa ekisigula tajja kukola ki? Tajja kugabana. Tajja kukombayo. Jukira nti Regina alina abaana be basatu, omulala yafa. Ng'alina n'omwana gwe bayita Nyiramugisa Vastin, mukyala wange yafa, yabeeranga ne Regina. Nga naye yamukuzizza. Yakula ne Regina. Regina oyo namwogeddeko nnyo nakati mwogerako kubanga ebirungi bye yakola Mukama n'amujjulula. Oŋŋambye wamuteeka ku ekyapa ky'Ebusega. Nensooka muteeka ku kyapa ky'Ebusega. Ekyo ng'okigula wakigula okigulidde ye? Nagula proti. Proti. Ne mbagamba eyo proti ya Bajeni Verena ne Bosco. Era bwe nadde engulu nga nkola ebyapa nagiteeka mu Kamali po Verena Bajeni n'Ensengimana Bosco yali bebi. Nga manyi nti proti eyo ejja kuyamba omwana oyo asome nga Mukama antutte. Kubanga nga ebirwadde bimpitiriddeko. Ensigo nali zaali tenzirana kujja. Nalina sukaali, nalina pressure, nalina prostate. Kati ensigo kyenze nzifune emyaka 6. Nengamba proti eyo by the way nje nasooka n'okukyusa olw'omwana oli kuba nali mmanyi nti ebyekisigula byo biri fit. Kubanga abaana ba Regina baali weebali wadde Regina yafudde nga n'ensi yonna emanyi yaani Regina. Ate nga ye mugatte. Ate ye yali omugatte. Kubanga era Regina baatugattira eggayaaza nga ndi mu accident nabalaze omukono ogwakutuka nga ndi mu accident. Nze byange biba bya bujulizi. Olaba omukono guno amagumba temuli. Emmotoka nagikuba embalala awo wakati nga ntise kasooli nva Kamwenge era ewono omukyala ginasuubuliranga. Naye nga tulina Regina e Kampala era Regina bamukubira essimu namusanga ntegedde Lubaga ddwaliro ng'onali ttoolo. Kozo accident ogifuna oleese oli omukyala namba 3 azadde kibebi. Kati kimaze university. Kati ekyo nkitegedde. Ombuuziza ekibuuzo nti matuli muno house yeeruwa? Teri tiyaliwo
walina abakyala ab'enjawulo bataano bazze bafa abakyala bataano teyalina matrimonial house ne bwenandimugaye ne matrimonial house yandibadde yetoolo nawe tewaali wawe naye anti yali mukyala we yalina okuba n'amaka twagagula wa gindi wa nempigi wagula empigi nagula empigi kati njagala kumanya engeri empigi ogulayo otera gafuga kati amaka ga gono omukyala buli mukyala yenna bwe nalina nagendanga mbagulira kubanga wano e Kampala bali tebalinawo ki tebalinawo ttaka omuntu yalinawo ettaka yalira egiina ate egiina bwamala okufa awo olaba amaka gange neŋŋamba nti nedda ekitundu kya legiina kyedatuzimbemu ennyumba nga ntonotono nga ekyemmanga era legiina yagenda okufa nga tukkanyiza nti ennyumba y'ekyengulu ntono engeri gyeri yakuŋŋaanya abaana nga tukubye n'ettanuulu yamatafaali emitwalo egi esatu awo mu poloti ye waliwo n'ebitooki banakisigula mu kimanyi bulungi kakati legiina yafa nga ettanuulu ekoze ki weeri tetunazimbawo mu poloti kyemmanga weeri ngizimba amaze okukola ki okufa amagezi gangamba nti kakati mukyalo ono afudde yabadde akoŋŋaanya abaana kanzimbe amaka gange ag'ekisajja gali kiki kyewayogedde kiba kyaki ganda lya sajja nengazimba nga bwewagalabye nga maka ago gakuŋŋaanya amaka gamukuŋŋaanya omwana weeno n'oweeri era ssebo nga sirimbye n'abaana we bali mujja kubabuuza kuba muli bannamawulire abaana ba mukyala namba 3 babaddewo omwana webulenga maama we yafudde juzi wali wano Paulo Kakoza ayimirire omukulu amulabye wali tubajja mulaba omulaba mulengedde maama we twamuziika mu wiiki eri bulenga ennyumba yoyo omukyala ye wano bulenga ng'ovudde wa mama Fina n'okwirira wano esumbwe bwoti oyo naye yalinawo akayumba ke naye abadde wali we bakuŋŋaanira abaana b'ono ono antawaanya ono mukyala wange antawaanya babadde nabo babamanyi abaana ba namba 3 mbuuzayo akasemba ku kintu kiri omukyala ono Regina nga tannafa ono omukyala yali abeerawa omulundi nkibuuzo oguddako nga tannafa 29 Tooro ono yali abeera eri Tooro kabuga kamwengebera district kebisingo webale kunyambako kebisingo yali abeera yakajja ng'ono afudde yakajja omukyalo oli baali bakugatta naye abaana b'abajeni nkiddamu muntegere bulungi nabo njagala nga bawulira kyobagamba muntegere bulungi nti okukakasa nti bajeni yabeeranga Tooro ng'abaana b'abajeni babeera ne Regina era nga basoma bava wa Regina mubabuuzi ne Allen yennyini mumubuuzi Agnes mumubuuzi oyo Bosco mumubuuzi Allen tumubuuze eki nti mwabeeranga nani mukakase nti mama waabwe yabeeranga wa eri nga babeera wa nga babeera eno bano abaana bagenza okubeera ne mama waabwe nga Regina amaze kukola ki kufa mbaleese ne wano wetutudde nimbatwala ku Eriyana kati njagala kubuuza njagala ebyapa biwajja otekako omukyalo ono bajenyi ekyapa kyebusega kyawedde kyo kimu ekyapa kya ba David Wantente mu Trading Center ekisigula yali ndagaano ya Kamaali mujye giraba ababe balazi mweri mu kyapa mu mweri nagiteekamu David Wantente ekyo nkimuteekako naye kyali mu Kamaali anti ekibuuzo kiri nti wakimuteekako
namuteekako ku kyapa ku kyapa namuteekako ekyo kyenjagala okuwulira akikuume nemuteeka ku kyapa ekya Manuel Mukisa kiri opposite n'abawantenti nakyo n'okimuteekako nakyo nenkimuteekako nemuteeka ku kyapa ekya John Mary Mutyaba ekiriko kakalina nakyo n'okimuteekako nakyo nenkimuteekako akikuume okukuuma kirala bw'onteeka ku kyapa nze oba ontaddeko oba kukuuma oba kukola ki oba okoze eki ontaddeko kyombuuziza nina okwogera amazima ebyo wamuteekako byenjagala okumanya nemuteeka netudduka nengula empigi wenamugulira ettaka lye nengula awokuziika ekijja ettaka ly'ekijja ziri eka 3 wali nemugamba nti wano nina okuteekako ne ku ttaka ly'ekijja tulina okubeerako abantu bameka netukkaanya tubeere abantu 3 ono namba 3 twagendako namba 3 Kamaali Bajeni ne Gaudensia yonna omukyala yalina kibebi wetwagwa mu accident na wano awa namba 3 kubanga twali ffenna nga tumanyiganye tewali atamanyi munne nawe netuteekako Bajeni Kamaali ne Gaudensia ebyo bimeka ebyapa bifusa bimeka byaliko sibaze ndaba bingi oli mu 8 byebyo meka 7 byebyo byapa 7 nenkwata ebyange ebiriko Kamaali yekka 3 okay era biri mu trading center ekyanja n'okwata ebibyo biriko Kamaali yekka ebyo ekyanja owaawa wano abeera Mpigi Mawokota ebbanga biri ku kkubo ba mu kyalo bya bibanja bino byange biri mu trading center ebisatu biri mu trading center kino ekyamaka agage genamuwa nakyo kiri katono nnyo ng'ovudde mu trading center awo kitudde ku eka 2.5 wamuwa ekiki eka 2.5 kuliko n'olusuku ate ennyumba tewamuteerako maka kuliko ennyumba erina ebisenge 5 kisenge na ddiiro shedi n'ekisenge kweri kikoneka ashi bwe kati busebu buyagadde oyinza ogendayo n'olabako abaabukedde bagendawo wagikola nagikola ng'ennyumba amaka kwegayeeyo gyewatumye matrimonial home yammwe ennyumba ye matrimonial home nali sikitegera ekigambo ekyo naye nkitegera nti ennyumba ya mukazi eya mukyala wange y'empeta yeeruwa si kyekyo yeeyo awo mpuliddewo awo kati wetugenda ku byapa tujja kubula wanija kwerabira kati ebyapa byange ebino ebisatu byendiko nzekka wano juzi bwendwala nemugamba njagala byapa byange nemugamba bimpe byeterekere wali wabimukwasa abitereke nakwata ebyapa byonna ebyo byembabuulidde byonna byendiko naye byetuliko ne 3 byendiko nzeka olwokuba nti ennyumba yange eno etalina mukazi eriwa eyekisigula ekuŋŋanya abaana bonna n'abagenyi abavudde ekisulu bonna batuukira bonna ne bamama bange bwe bajja awo kubanga siyinza bakwata ne batwala ebusega ne batwala awo kati ye kati nkwata ebyapa ebyo mugamba maama nti ye
embeera yange ogiraba nti tubiraganga mwana yenna kagodawuni kafo kategeera jangu nkulage nkwata byapa biteeka mu kiveera kya yero n'endagaano zonna ez'obupolotipoloti mugamba ebintu bino bibeere wali nentekamu ne kattanyenge mulemu kugendamu ebiyenge byapa ebyo nagamba sebo akwira na tati tewali ajja kubitegeera nkukwasa ekigambo kyange webale nnyo bitutereka ekintu kyaffe otegekera baana naawe bireme kubbibwa abaana basome naye nga mbadde nkwatayo ekyapa kimu oba bibiri newolerako abasuubuzi ate nga nze munanga abasuubuzi babadde banyanguyira bulungi abasuubuzi tebansaba magoba nga bakola nkola ya kisiraamu nze mbawa oli nemuwa ekyapa natandika okumupa kasooli nenkuba nasigaza ekyapa nemala bwe musasula nanziriza ekyapa kyange nga yenkola gyetukolamu kati tuze tutambula ndwala ensigo zinkwata ensigo zirwala omukyala nemugamba nzijanjabira wano nengenda wali ebya accident byonna byonna egolo nabyogeddeko sagala kubiddamu ndowooza ababirina ndowooza batulaba era babiterese babirina kabira yewa kabira eri kyanja wano eri mu mawokota wewagabira mukyala wewali ennyumba eno wewali eka zino 2 n'ekitundu niwabaayo eka 3 ate gawuda ezekijja ne gawuda walina eka 2 n'ekitundu kati njagala kumanya gawuda ne kabira byawukana tuli mu katundu kekamu anti zaani ezo ezirwa gawuda ani nanyinizo ettaka lyani liryo lya mukyala lyange ne gawuda nze enkola yange yeeyo sikola kintu basitaddeko omukyala yeeyo ekintu kyenkola kyeŋŋamba nti nkigulidde gawuda nkibeerako naye kuba enkya bwenfa ate ye bwafa kisigala kyange kamali bwafa kisigala kyani kyamukyala jjukira nina abakyala abaana banjawulo akati bwe simutongoza ekinteesaako ebyapa 2 gawuda ne verena ne kamali kamali ne verena ebyapa 2 nga kyembagamba ettaka ly'omukyalo bwenfa oli omukyala ayinza okutunda nagamba abaana bano n'abazzukulu ne bakafiiramu ne gawuda ayinza okutunda abaana n'abazzukulu ne bakafiiramu kati bwe tuba abasatu kikalubamu kati yabitaddeko kaviiti ate kaviiti singa ekyo kyeki yeeruwa yabadde ateekako yaki kati nebino ebyomu trading center era kwali byo taliiko ne gawuda taliiko gawuda taliiko oliko wekka biri ebyo yabitaddeko kaviiti yagitaddeko yabitaddeko kaviiti ninawe natuuka nga ntegedde byapa byange byonna bitaddeko kaviiti nga sirina ne bwemba nga neetaaga oba miliyoni 5 oba 10 nga nazijjawa yateekako mu gwakuna n'emyezi 6 giweddeko tuli mu Desemba anti ngamba emyezi 6 egya kaviiti bwe yamala naddukira mu kooti baluwa ya kooti naddukira mu kooti nti ayagala ki ayagala divorce naye kaakati ye mu divorce akugamba ki ensonga twazisomye eggulo waliwo aze leero ayagala kumanya mu kooti ayagalayo ki ensonga wiri batuyambeko wali nyinza okwogera bya bulimba kubanga batulaba twagala bituufu naye ngaensonga esooka agamba nti nagenda mu bwenzi mu luzungu mujja kinyonyola bulungi
Dorotale era wakola obwenzi wabweru wobufumbo bwammwe wagenda mu bwenzi nakola obwenzi naye nga n'omukyala gwe yagamba nakola obwenzi omukyala oyo yamundabira ng'akyali Kabuga mukyala wange ono namba 3 ono mukyala ng'ali Kabuga baneiba baffe balina omuwala oyo yali neiba waawo omukyala ono bajeni yeyamundabira ne maama w'ono omukyala gwenina yeyeyimirira Aleni mu ddiini ng'abatizibwa amuyita malaaya ntegerekeka nkuwulira omukyala ono namba 3 gwayita maama we mubatiisimu oba bwe batyo babyogera kyekyo jene bulya nkulabyeko awo kaakati alodalotale agamba nti embeera andi kyategeeza bwe mba mwafumbirwa obufumbo obutukuvu tokkirizibwa kugenda bweru buba bwenzi omukyalo ono gwabalaga bassebwe ne bannyabo n'abalabye bagundi mbagambye n'okusooka bwe twali tuzaala n'omwana asooka muno omukyala gwalaga nti malaaya omukyala wange ono bajeni yeyamukufunira n'okumuzaalisa yamuzaalisa kuba namuleeta e Kampala ne tupangisa akazigo bwe yatuuka okuzaala nemuzaayo eri mukyalo bajeni gye yamumpeera bajeni yeyamuyamba n'okuzaala mujja kubuuza bajeni mukyala omwana bwe tulina omukulu amala ndejje amaliriza bibuuzo leero ndowooza bimaze na leero endejje bali mu kumaliza bibuuzo bali mu kumala bibuuzo omwana ali mu myaka 23 obufumbo bwaffe buli mu myaka 11 obwenzi nabukolera wa habulaga ensi twetaka ne kaakati omukyalo ono mwamala kugata bajeni amaze okugoba abaana babeeranga wali mu kikomera yebereranga waabwe kubanga yadda waabwe nga nfunye accident eno gye mulaba nga ndiggayaza myezi 3 niyeddira ewaabwe ng'olaba embeera tojja kusobola kati yagobya abaana nengenda mpangisa kitemu sookoleka abagobera ki abaana agenda kuba nnyonnyola ekisinze ku kyogera ati ngamba kyajja kitya ki ekyaliwo ekyaliwo nakeerako makya nga oyo Agnes akoze amawagali Kisubi akoze amawagali kiki akoze empisa mbi ku ssomero ekisubi baali gye kikomera ne bafuluma baali abaana 3 bwe bafuluma Agnes ne bamugoba yali agenda kukola bibuuzo bya 6 atoloka ku ssomero agi ono gwendaba wano oyo ku St. Lawrence ku senior 4 bamugoba ngera empisa zeezo ng'akuba ndongo nga atoloka genda mu atawanya balenzi ni bamugoba yakola ebibuuzo ng'amuvuga buvuzi mutwalayo senior 4 gwa muvugo mutwala kusono bamugoba senior 5 ni mutwala Kisubi wanongokirira na mulanda nagisoma senior 6 yagenda kola bibuuzo nalinye kikomera ono agi gwenda ba wano oyogola bamugoba kati bamugoba ne mugamba mama nti Agnes oyo nti sikuwulira bwe bamugoba mu ssomero nze namunona nono omwana wo nimugamba Agnes ono agende wasengaawe omusindise wasenga wali luwumula agende wasengaawe sijja kusobola ng'abaana balala basoma ng'ali nabo ng'ate ye tuli wano mu nju kakati awo omukyala we yatandikira okutabuka atandika mwana wange
nabano bagende oba bano omugize n'abaana bagende nabano bagende baveewo wano era Agi agamba nti mwamuleeta ne mumubuuza oyagala kusoma oyagala kinagamba yayagala kusoma n'ogaana omuweerera akulimba ebibuuzo bitandika bya mukaaga mama we gye yali amukwesi nimugamba Agnes muleete namuvuga nga mutwalawa ku ssomero Kisubi mu senior 6 mu 4 senior 6 fu yamukolera wano St. Lawrence ng'era nawe gwe omuvuga nga ffe tumuvuga bamugoba ku ssomero bo tebamusobola mpisa mbi bwagera ku makya nga mukyala wange bajje n'agamba abaana bonna yabagoba nengenda mpangisa ekitemu abaana bonna olw'okugamba nti batazaala olw'okugamba nti Agi bwe babiganya okusoma nkutadde maama agamba ne bano besizala nabo bagende banviire bwe kyali lwali luwumula lwali luwumula Agnes ne mugamba empisa mbi z'okoze nzi sigenda kuwumula naawe gende wasengawo olwo omusindika wa ssenga wa ekisolo era agibambye omugye e Kampala omutwale mu bummonde n'agaana teyagaana nze saamanya nnyina gye yamutereka naye olusoma lwa mukaaga kukola ebibuuzo nategeera nnyina gye yamukwese mabega w'ekikomera kyaffe yali yamuterese nga gyabeera mu banneyiba omukyalo oyo nemugamba njagala mwana wange agenda akole ki akole ebibuuzo kakati Agnes natandika okukola ebibuuzo bya mukaaga naye wakati awo omukyala n'agamba abaana bonna n'abagoba bonna abatumusimbe n'abalala awaka n'asigalawo ne Charles ani amuzaala nze ngamba mama we yani yuyu ye yasigalawo ye gwazaala sigalawo kati kyenakola nengenda mpangisa ekitemu bano abaana nembatwalawa banabo bewazaala mu bakyala abalala mubakyala abalala nentuuza famire nendagamba titeese tukomyewo tumusiime tumusiime yabeeranga waabwe era nagenda nendita tumusiime n'abeera mu baana abo ne kaakati tumusiime n'akomawo n'alabirira abaana nasigala ndi ne mukyala wange Bajeni twagera ku makya mugukuna nga aggalawo omwaka guno gwe tumalako 2024 n'aggalawo naye ng'ekyamugazaawo waliwo ensonga gye wambuuziza nze mbadde mulwadde ensigo nali nva ku Noviki nenkubira mukyala wange nemugamba nti waliwo ennyumba z'abapangisa zabadde akuŋŋaanya yabiraga mu bukedde awo n'abagamba mubadde nfuna miliyoni simanyi nsanvu nti yabadde azisolooza nga mukyala wange asolooza ssente nga mutabani we yakola lisiiti kuba mukyala wange tamanyi kukola ki kuwandiika ekalamu ntono kati nembabuuza sente nga ntono nga zijja ntono wajjanga sente nga mmeka gibadde emyaka 2 nga oluusi ampeereza kuba mbadde ku ndiri oluusi aweereza $500 miliyoni $8 z'abafunye kati nga nze sikebera lisiiti sikebera abatasasudde sikebera n'abakoze esi nga mutabani wange oyo Bosco yakola ki yakola lisiiti kati mbagamba nti njagala kuleeta aba property gamba mukyala wange ngenda kuleeta aba property basolooze enju ezo nfunenga akasente ak'omulundi ogumu ate oluusi bo bampa ssente nga tebanakola ki nga tebanasolooza
bo ne bazijjirayo banyambe mu bulwadde naye nga abajeni ono abadde afuna $50,000 musaala gwe ogw'okusolooza ennyumba ezo. maama w'abaana bano ba agi omutawaana guva ku ki? emberebezi nze okugamba nti ndeeta ba property basolooze enju, okugamba nti oleeta aba property batandika basololeza ennyumba. Lwaki wabaleeta? ennaku zino .com yajja bino abapangisa bye batawaanya abantu, naye kenyini yali akaaba ng'agamba abapangisa bamulemesezza, nti abapangisa bamutawaanya, abalala batoloka, abalala bakola batya. Gwe n'okisalira amagezi. Property erina okola ki? Abakugu mu kyo ke bakikole. Naye nga mukyalo oyo abadde azisolooza okumala emyaka 2. Emyaka 2 lwaki byali myaka 2? Nalwala nengwa wansi. Era wali walwalako emabega? Emyaka 6 nga ndi mulwadde ensigo nga ndi wansi. Ng'omukyalo oyo yasolooza enju ezo. Kati bwe tutuuka awo ne mugamba nti property kesolooze kuba kati njagala ssente. Oyinza okwagala $3,000,000. Oyinza okwagala $2,000,000. Omulundi ogumu kyabadde takola ki? Kyabadde takola. Nga ate n'abapangisa nga bamutawaanya. Bwe nagamba okuleeta property mu Gwokusatu awo era yangamba nsasule Ogwokusatu. Nimuga weesasule sente gw'ozirina ne yeesasula. We yagenda eka aka office ke yali akoleramu yabisuulaawo ebisumuluzo. We yagenda eka neeka nakola ki? N'asibawo. Agalawo. Nakakati naawe togendayo? Nakakati wasibe. Tokkirizibwa kulinnyayo? Sikkirizibwa kulinnyayo. Neri ennyumba gye mugambye family house yagisaako ne kamera buli nsonda. Okuva mu mwezi ogwokuna abaana gye bali bakuŋŋaanira teri mwana akola ki? Teri mwana alinnyayo okuggyako ababe bokka. Bazaala ye. Bazaala. Nange kenyeri nansalako. Naawe tokkirizibwa ogenda. Bwe wagendayo bagamba ki? Bwe wagezaako ogendayo? Tagulawo. Nenziruka. Waliwo omukwano gwaffe bamuyita Jojo. Nanyini Jojo primary school. Nimugamba tuukirira mukyala wange tulabe ensonga. Mukwano gwammwe mwembi wa family. Wa family. Teyamuwuliriza. Nengenda mu bana abakyala ab'ekitundu. Babatuuze. Bannange mutuukirire omukyalo oyo mulabe ensonga kyeriwo tiyagulawo. Nengende wa vice chairman Ntege. Tiyagulawo. Waliwo omusuubuzi Nabutongwa ne Mutuma yagamba ensonga zaffe zigenda mu kooti. Yayagala genda mu kooti. Nenziruka ku parish kyaki Bunnamwaya ku parish sendi gyaviira. Abakristu babiri bamperekera saagala kuboogerako mu mawulire. Baatuwerekera abakristu babiri ne senga w'abaana nnono kujja w'abaana twagenda naye. Bwana mukulu w'ekigo n'amuyita yamugamba sikunyoomye n'ensonga zange zagenda waggulu. Ne kaakati mba ndi awo ke katabo okukola akakooti nga bansamunizi bakwetaaga baneetaaga bye yawaaba mbw omukuba divorce omutulugunya. Agamba mukuba mutulugunya. Omaze ebbanga otulugunya maama w'abaana bano. Alimba emyaka 39 gye baabaze bo mu kikukuju. Siyombangako naye, sirwanangako naye. Ensonga ezatutabangula ezo zakulaze zaali za mwana we nga nkubye ennyondo wano. Omwana yakukuba ennyondo? Omwana koolwo lwendeeta aba property master. Kwawe nategera nti oba bali bakinamu interest. Ekyabanyiza kyali ki?
omwana agambe toddamu kulinya kisigula. Mwana yagamba Nsengimana Bosco sikuwayiriza n'aba wali wano mu bakozi. Lwaki tofa mama n'afuna emirembe? Lwaki tofa? Mama n'afuna emirembe. Bosco mwana Abalungi bafudde gwe lwaki tofa? naye yava mu bbanga kozi kyava kuleeta ba property Ntegerekese. n'aleeta ennyondo Bosco. Kati akakagundi kakugamba. Bandaga ka video nga maama omuyisaamu Kakagundi sense. ka video ko kakugamba. Bosco twali ku poliisi. Bosco ne bamukwata. Ne baŋŋamba kubira maama we ajje mu mubonereze. Kati mbuuza omwami oyo yakola ka video yako. Kuba nali ntudde mu poliisi nga bwe mundaba nga ndi mulwadde. Nali ntudde munda awo waliwo ka office ke nali ntuddemu. Mwami gwe eyakola ka video yako bw'obanga oli mutuufu nga ka video yako gwe wakakola ng'olaga nze ne mukyala wange nga tuyombagana kamaleeyo. Nkusaba kamaleeyo kalaga abalabye. Kayina ka seconds 4-5 akulage ka video ng'ogenda kuyomba ne munno. Alage mukyala wange ngajja nga bamuyise. Nsaba olage mukyala wange ngajja nga bamuyise. Olage mukyala wange ngajja nsange we nali ntudde. Olage mukyala wange olage abalabi. Poliisi ng'ekutte Bosco nga yeebase wansi we bali bamutadde. Olage abalabi abaali mu ofiisi eyo nga tugenda kubonereza Bosco olimu okulaga oluyi. Olage nga tulwanagana ne mukyala wange nga bwe wabiraze omukulu ono. Obira omulage nti bwe twalwanagana ani yatutaasa. Sebo osobola okulwanagana n'omuntu ne watawa akutaasa. tewabulawo. Olage baana bali mu ofiisi eyo nga tulwana kuba twalimu. Bosco yalimu. Mukyala wa Bosco mukamwana yalimu. Nakazukulu kalimu. N'abasirikale baalimu. Ne benali ntudde nabo wana abasirikale baaliwo. Lwaki olaga luyi lwokka mwasetinga kompyuta mutya? Lwaki tolaga mukyala wange nga ye anyigiriza ankuba bikokola? Lwaki tobiraga mwami Kizza? Nategeera ni mwami Kizza gwe wakola ka video yako. Kizo wa mawulire. Wa mawulire. Kizo wa bukedde mumanyi. Mugamba alage abalala bonna be nali nabo abali baze mu nsonga zaffe. Lwaki teyabalaga? Lwaki tewalaga abaana banyina ba Bosco abali beekalakaasa wansaawo? Olutalo lwakolebwawo. Olutalo lwatandikira. Lwaki alayako kaluyi? Oluyi lwava mugulu. Wava mu bbanga n'okuba omuntu. Sebo bwe nakuba mukyala wange ng'avaawo nga batutaasiza kyogamba okavidiyo mbu namukuba nga bwe bagamba namukuba. Mukyala wange nga tewamulaga ng'asituka agenda. Nasigala ntudde, nasigala nyimiridde. Twalwana tutudde, twalwana tuyimiridde. Njagala obiraga abalabi. Aleme kuleeta seconds 4. Leka kuleta seconds 4. Aha, bw'obanga wakwata ebintu ebyo twamalirawa nga tewabiraga. Kubanga tetwasula mu poliisi. Munda wasebo tetwasula mu poliisi. Era bwe twamala twagenda ne baneetondera. Bosco nagamba baluwa nagibalaze. Nga tewabiraga nga Bosco awandiika. Lwaki nga akwetondera Bosco? Nga netondera nga awandiika lwaki tewabiraga? Kubanga olimu ekitali kituufu. Kizza wabukedde. Ababukedde omwami oyo mumubuuze. Mumubuuze lwaki ebintu ebyo byonna teyabiraga. Bwe twagenda ne tweto mukyala wange ne nsonyiwagana. Lwaki tobiraga? Lwaki awo tebaleetawo? Lwaki awo temuleetawo? Agi wooli wano ne Helen. Lwaki awo babuuza lwaki video gy'olina ya seconds 5? Lwaki? Watandikira lwaki toleetawo? Ne Aleni ne Mukoye yenyini bawa Aleni. Bali awo. Ne bawa Aleni yali azze. Yaliwo. Eh? Yaliwo. Muzeeyi toweeyambula. Ne bawa Aleni yali azze. Yaliwo.
ng'ate anonye eki mu simanyi era abantu bagamba omuko atambula mu nsonga za sizaala nenyazaala yali ayagala baaliwo omuko oba nfuuzi nga naye talina bazadde mmwe bazadde be ojja kubuuza Aleni bakubuuze Aleni omusajja wamugjawa Aleni omusajja wamusanga ludda yaliwo bansonyiwe jjo saabyogedde kubanga nagambye njogera byaki naye bwombuziza kateepu ako anti ndalabye nga wakuba omukyala neŋŋamba abaana bagamba mama waabwe omutulugunya onfunire kutuza oliko okunywa balina nze manyi ndiwa abaana abo abakulu abatulaba abaana abo balina ebintu bye bakola nga nziyita eddiiru nakunsibako bintu nyonooneke kuba balina newe bayogedde mbu simanyi mu kipapula wakirabye kiri ekiro kitwala munaku nti natta watta mama w'abaana bali oli omukyalo gwoyagala bitulesi ne wili basiba abantu mbalaba webalwa teyabaddewo mukulu waabwe bano baali bato nga babebi omukyalo oyo okufa jjukira bwamala okufa nembaleeta wano bakitegera batya nti natta mama waabwe oyo omukulu bakijjawa okuleka mama waabwe yabateekamu ebigambo mbu jole samonte nti muganda w'omusajja oli gwogamba omuko jole samonte agane mukowooli sikitegedde ekyo ate Helen agamba nti famire ya bbaawe mbu bagagga nnyo n'obbasinga kituufu tusiima baba abagagga tusiima naye Aleni bwoba wafumbirwe mu bagagga ebyewange byagazaaki ebyewange ne maama wo tuleke baba yafumbira mu bagagga kyamukisa abeere mu bugagga ate kati sente zewayanjula wagambye n'ovuma n'okuvuma nti sente bwange wabusitula n'obutwala nodduka era mwagambye n'okugamba mbu mwayanjuza $5,000,000 naye mwajja n'ekibinja ekimanyi miliyoni zemwampa zaali ntennya naye mumanja $5,000,000 mwatandize n'okumanja $5,000,000 mwe zemwampa baani ababanja Aleni yabyogedde ga sente zange bwe babanjula ewuwo bwe bayanjula ewange azaagala sente ze watwala sente zaffe zituwe kakati njagala boogerenga ebigambo nga byebyo balemu okwogera ebintu ebituswaza ate nga tebiriyo tubadde ku katambi ako sebu akatambi ako kagoberere omukulu oyo eyakakwata mumugoberere mubuuze nga tulaba abantu baliko polisi ebeerako abantu bangi abantu waliwo abafamire bange baali bamperekedde waliwo abaali baberekedde mukyala wange bosi ku polisi naye Charles yali yakukola ki Charles ki olina omwana gwe bayita Charles Charles oyo yasembayo mu bajenyi yasembayo lwaki yiwagano muweerera sigaananga era bwe tugenda ku ssomero wali wabadde asomera agenza okugaana okusoma ng'ali mu ntalo zino ez'ebintu naye ali mu ntalo za bintu awerekera maama we ne mu kooti abamubeera amabega oyo Charles yali ayagala kuvaamu mu kusiniya 4 nemugamba wekakabe bw'aba mpulira wekakabe osome siniya 6 nkutwale Nairobi osome kosi ya kuvuga tulakita oyo mbuwagaano muweerera Charles sebo ujja kubuuza Verona agiwuna akulumiriza omwana w'omuwala abaana abo maama bakokinze bubi Verona nkugamba ekituufu nti Verona nanyini essomero lya Verona High School Kisigula Mr. Kabanda mubuuze Kamala abadde asasulira Chelsea era weyayemererwa okugendayo nali muwadde n'obuwunga oyo Verona naye muwadde twabalansinga ne balance namutwalira maama we eyamumpa balance gwe nali mbanja Verona nga nsasulidde Chelsea ng'omwana aganye okugendayo omwana ali mu kulwana ne baganda be baagala byanfuna okusoma agamba kusooke kudde wali omwana agamba wali oganye omuweerera okitegere taata obujulizi mbukuwadde
Charles tuwagana muweerera Charles nga njagala malene mukaaga musuubiza kumutwala wa Nairobi asome kosi ya tractor naye mugambye soko male mukaaga ofuna oluzungu olukola ki olusobola weeyogerengako atulaba ebintu ebiwulira bwe bigenda maaso tugamba nti Equity for Men tutambula kulaba nga tugoberera obwenkanya buno eri abaami nti abakyala bangi nga bwe twakugambye oba n'abaana abawala bakozesa omukisa guno olw'okuba muwala olw'okuba mukyala nga bw'onoogenda mu maaso n'owuliriza ng'ali ku poliisi yeesansabaga ali mu kooti yeesuula ensimbu omulamuzi awulira mangu poliisi n'empya ezikuyisaamu mangu awo watulugunyizza omukazi wakoze eki okitegedde kyovala tuvuddeyo okulaba nga tutambuza ensonga eno twagusizza eya Haji Ali tetwagigusizza but at least yafunyeko ku buweerero kati ali wabweru wa komera ayogera ava waka alya ku mmere anaabako asula bulungi eddembe lye yalifunye gwali eyo obyogerako ki otugamba ki abakyala mubategedde era ndowooza abaami abali kuno nammwe abalina banyinammwe ekyokugamba banyinammwe mukitegedde emmaali ekussa oluusi omwavu abeerawo neyeyagala ne capati ze naye gwe kasitoba ne property kuba ne gundi waliwo akugambye wano omwami mwerabidde wampereza message noŋŋamba nti kasita noŋŋamba nti naŋŋamba nti lwaki tokola olina abaana bameka omugatte 13 13 bw'ogatako na bano ngamba bazzi oba bange ono omukyala bw'akakasa nti bange andi wabaddewo abagamba nti muzeeyikkiriza abaana bonna jjumula obatwale ku DNA afulumayo gwe tutiikinga nti Kamaali Po oyo wange James Gundi Kamaali kyekituufu kati agi ono ye omukozi otya Agnes ono omutwala ddi ku DNA abaana ba Verena njogera ku mpewo wano lwakuwanda akasente ka DNA simanyi tunula wali teziba nyingi mitwalo 8 mitwalo 8 kakadde kamu nja kutwalangako omwomu nsooka ne Allen osooka ne Allen ate lwakibuuza bw'agaana okumutwala nkola nti takkirizibwa gaana nsooka ne Allen lwaki Allen bwemala nzizaako Bosco ogenda kusooka Allen beetegeke bazambale Allen bwe kiba kisoboka ngenda kwewola Allen tunula wano Allen bwe ntunula empisa ebintu Allen byakola mu mazima matuufu DNA ne bwe batenafuluma Allen nyinza okubanga sinze muzaala omwana nakuvuma ekivumo nkiddemu nafunye ensonyi nga nkyogera kye yavuma omwana yakuvuma nkiddemu afande gundi yani Mugalula afande Mugalula mpeera obujulizi waliwo nga ankutte kiyifuyifu n'ekiri mukomera bankwatire emutundu awo nga kiki sikitegeera era omukulu wa polisi yabagamba omuntu mumukwatidde ki afande Mugalula yaliwo saagala kuyingirira nsonga za polisi kubanga omukulu wa polisi yanimira agamba genda muzeeyi oli mulwadde genda sebo tukwebaza ale nalaba bangambye genda yangamba nkyogere bannange munansonyiwa okwogera ku bukedde ekigambo ekyo si kirungi kuyisa mu kamwa naye bwe munzikiriza sebo nzikiriza nkibabule kiranvuma Allen yakuvuma mmoze olaga bwavi nzikiriza nkyogere ate oba yakigamba gwe mugambe wuuyo Allen wali ne Agnes muliwo olwo mumpambye nateeti Allen ne Agi bakugamba ekigambo Agnes agamba omusajja oyo Allen Agnes bombi kambogereko Agnes agamba nze sigenda kuvuma naye omusajja oyo yandisuze mu kukomera 24 hours Mugalula agamba muzeeyi weetambulire genda tolina nsobi Allen agamba nyoka amazzi agamba ani nze asitagafulula Allen wagamba otya uyo mwana
afande mugalula mpeera obujulizi waliwo oyo mwana simanyi nti asibuka waffe DNA yegikulamula omutwala ku DNA katonda wange nafunye esimu yo mwagaana nga nkubira Aleni yakakasa gwa muzaala yagambye mbw alina engeri bw'aba atambula akutamamu nga ggwe nabadde njogera naye kuzi naganze taatola bwe mba tutambula wano olaba kati nga bw'oli bw'oti mbu kazaale ye kwe yeepimira era bw'anajja ng'oli bw'oti ng'amanya taata wamuvuddemu naye kimanyi nti omwana okumanya nti wuunye namala kufa byali byadda nga DNA tennajja anti kati tumukebere ogenda kukebera Allen ngenda kusooka kukebera Allen nzizeeko Bosiko no ng'omwogeza base Bosiko no ekikolwa kye yakola bassebo ne bannyaba abantu abazaala abaana n'okwata omwana n'omuweerera n'omutwala ku nasale n'omutwala primary ne weewola kasente n'omutwala n'atuuka ku siniya mukaaga n'amala n'omunoonyeza omulimu n'afuna omulimu n'agula n'emmotoka n'agula n'eyokubiri n'azimba n'ekizimbe n'abalagiridde wekiri wali naye olw'okuba ngambye ennyumba nziwadde pulupate n'ajjayo ennyondo yajjayo ennyondo yaleeta ennyondo Bosiko wano we tuli wano sebo wano abaana abakolera wano singa tebamukwata nadduka nenzirukira eri mu nyumba eri nempumulira ninayo obuliri mba ku dialysis ne bakoomo nayagala n'okukuba endabirwamu z'olugi ng'akunoonya akwagala ng'akunoonya olwakugamba ki toddamu kulinya kisigula ekisigula wawe abaana mbabuuza singa mwamukuta ebifaananyi baga twarwanye n'ennyondo teyita mu ndabirwamu nga tetulina ngeri ki gye tusobola okukwata kamera waliwo naga alabika yakuba ababooda ennyondo oyo Bosiko bassebo ne bannyaba omwana oyo Bosiko mujjukira we nayogeredde nti omwana oyo bamuleeta nga ndi mu accident tusigalako katono muzeeyi nga bwe tugenda maaso wano njagalayo eddakiika 2 data abadde aweddeko ndi mu kumuloodinga wano abatulaba ndooza muwulira obwetaavu bwa ssente obwetaavu bwa mane abali ku YouTube mwe bali kutugoberera mubeeko obubaka bwemutugamba ebintu mubiraba mutya omutuufu yaani abaana mubalabye n'abazadde abakazi abasajja mulina kye muyiga mu mbeera eno mukyamuka nnyo n'abakazi kati baba no muzeeyi kali mu kumujjuntuka ali mu atambula akolima eddata abadde aweddeko mutusaasire kansooke mbawo ennamba mungulireyo ku ddata kambawe ku nnamba mungulireyo ku ddata awo abadde aweddeko kapooza ako kemulabye ennamba eyange eri 0701 55 8563 asi network abadde data 0701 55 85 63 ate badde network abadde data naye kati katupange tutambule Bosiko omutwala ku DNA yakugobya nnyondo teyakuyoola mukko teyakwata omulundi ogwasooka nali nva ku dialysis era nga ndi awo mu motoka nga sinaba kuvamu nagenda okulanga omwana yekyanze jjukira nti maama we namukubira esimu nemugamba nti ndeeta bapropaty nga ndiwa ku ddwaliro ndowooza n'abakubira n'abagamba takalimu kakoze ki kayise nasanga Bosiko ne Allen nga bali awo banteezi Bosiko ne Allen nasooka ayagala kunkuba nankuba n'ekigatto wano naye abakiga baga abalwanyi muli balwanyi oli bakiga banyalwanda nze waliyo ndabyeko nga ndwana n'omuntu sibeera naye muzeeyi simanywa babuwunga wano obo bakuba kyovulaba nti abaana abo obeewuunya gye wabajja beewuunya gye nabajja naddala Bosiko oyo okukwata ennyondo okuba omuzadde gwensomesezza siniya 6 baga naye tobakoledde
tobayambye kati naddala Bosco omwana omulenzi towamuyamba. Mukama wange omwana siniya mukaaga nali muganye n'okukola nanemerako nga njagala agende ku university ye naga ayagala kukola ayagala kukola najja wano naregisteringa kaveera ak'obuwunga n'atandika okukolera wano ku loole y'amasannyalaze netusasula kakadde kamu ne mugamba ojja kusasula nga 8 nkwongererengako emitwalo emeka 2 buli bwokuba loole y'akasoolo ngenda kwongererangako emitwalo 2 manager wuli mbala mu kitabo nga nakamwongererako emitwalo 2 mpeza miliyoni 16 ne muze miliyoni 15 ze nakakuwa zindage nti muzeeyi wangamba nzigabenga azigabenga atya mpanga nzigabe ndi bwe ntungwe nguza abantu mbaguze layisi nga nsazeeko emitwalo 2 kyeyakuddamu kiyanzira naye ngamba namukolera kubanga abadde akolera wano nagulawo emotoka box body nagulawo maika ng'akola wano ng'akolera wano mu kyuma ekikyo ng'aleeta kasooli we nakubirawo nasasula amasannyalaze nafuna amagoba naye nga basuubuza bamuwa ebirime nze nabamulaga era bampulira babadde bakolera ku linnya lyange ekyokumukolera kisinga ekyo kyekiru yali ayagala ki ayagala kisigula ennyumba ye nagye balagiridde eri bandwe wamutaawo tunula booti anti eyo ye yagyezimbira yazijjawa wano yazekolera yazikola wano magezi gange Bosco oyagala ki ekirungi ekisinga ekyo kyekiruwa amagezi gakozesa ani yagamuwa ne bwaba ayogera luzungu nti how are you ani yalukuwa lwaki teyeebaza kakati ebintu byange bwe mba nga nze nina ebitutawanya ne maama waabwe nga bwe nzize mbabuulira abaana bano lwaki babiyingiramu shuku agaye mugulire ennyondo alabika ayagala kukuba babodaboda ndabe neshuku ekyo kyaki only justice for muzeeyi kati andi obadde oŋŋamba abaana agi omutwala ddiye oba agi ye alabika wuwo akasente kati abaana abo ab'omukazi bonna abo bonna bw'otunulira Charles ayinza okuluma embaba oba omuzimu gwe gwamuzaala simanyi Charles akola atya onagenda kutta bantu nga ki ekimulumisa embwa nze ntegedde ava kuki Charles takubuuza tambuuza naye abaana abo tambuuza waliwo abuuza nti gwe abakiga obamanyi itya oludde nnyeni abakiga wabeerabira nedda sebo sebo abakiga ziba mbeera ze boogereramu naye abakiga balina empisa balina ekimulumisa emba bukiga bommonde nabulo kitemu nakyo kigenda kukwata nnyondo nzinzikiraba wate taatawo okumuyitako n'otomubuuza Allen ye bwajja akubuuza Allen jo yagaye nti oli mukwano gwe nnyo muli ba mukwano gwe ne Allen oyo Allen kambabuulire oyo Allen yanziba eyaleeta omusajja nakuwa obukadde 8 yange kubuulira Allen yafumbirwa omusajja yasooka ne balemaganwa Allen nemukolera edduuka awo nyumba zolabye kowetedde n'omukolera edduuka nemukolera edduuka ne tukola n'ekitabo nemugamba Allen nti ojja kutundanga ng'okufuna amagoba obeere ng'okomyawo ku sente ze nakuwola obeere ng'okomyawo nendeka mu bbiya nendeka mu buli kimu n'obuliri bwe netumuteeka emabega ng'afunye ebizibu nze ne maama we Allen n'abeeraawo ono omusajja gwalina ndowooza bwe yakola ki bwe yamufunira kati Allen bwe yali agendawo omusajja oyo yatikka byonna n'ebyedduuka byonna n'amakuleeti na buli kimu omusirikale gwe nali wano n'agamba mukwate mbakuba kasaale nibagamba baleke bagende muleke agende naye ndowooza kimulumiriza ebbanga eryo ng'atuuse eyo n'akomawo nagaa taata neetonzi akati tujagenda nga nkuddizayo akasende kumulambula nga nkusonyiye n'omuganya nkusonyi naye wakakasa sente wazimuwa ez'edduuka okakasa wazimuwa ekitabo koja tukyakirina
ekitabo weekiri kye twawandiikamu ekitabo weekiri naye abaana bonna b'omukyala bonna bakubba naye agi ye talina kubba. Agnes enziba gy'abadde abbamu agimanyi. Agnes ogimanyi bwe nakukomya ekisubi ng'ogenze ne sales manager obimanyi Agnes yatikanga obuwunga wano nga butute mu field n'ayongerako obubwe ng'ayongeramu ng'era omwana w'omugagga. Si mwana ate omwana w'omugagga nkuwadde twala obusawo 10 ng'oteekamu 5 obubwo 5 obwo 5 nga sibukuwadde tebuba bubbe obwo. Kati nze bwe mulaba nze bassebo ne bannyabo abantu abandaba abasuubuzi abandaba muntegeera bulungi omuntu kasita bamwe koona kasita bamwe koona nze kasita tukolegana nenkusanga ng'olimu olugalogalo omuteeraawo. Kakati njagala kuwunzika kuba obudde bwanditulemesa. Mu kkooti omukyala ayagala divorce, maama waba Allen ayagala divorce. Kyekirala kyayagala kati bino ebyapa byagazaaki. Mukama wange y'ensonga lwaki neekubira nduulu. Bwe twagenda mu mediation eya kooti era ekibuuzo ekyo nakibuuza era neemusaba nti njagala ebyapa byange ndi mulwadde njagala kwejjanjaba mu mediation. Talina kyeyaddamu. Njagamba nti talina kyeyaddamu. Ne tudda mu mediation omulundi ogwokubiri talina kyeyaddamu. Ne tudda mu mediation ey'okusatu. Kwa mediation ey'okubiri mediator yambuuza ne mubuulira nga bwe mbabuulidde twava ne mukyalo oyo byonna sijja kubiddamu nga bwe nabyogedde. Mediator n'amubuuza mbuulira mediation neggwako natugamba mukomewo. Ne tuddayo omulundi ogwokusatu tebaalabika. Lawyer n'abakubira essimu ne bamugamba ffe twagala kooti. Ffe twagala kooti bino tetubyagala. Ffe twagala kooti. Kakale nze okuddukira gye muli bwe natunulira nga bagamba kooti ne ntunula embeera zange okulinnya amalifutes amadaala bikiisi ne sente sirina kooti bwe tunaatambula kooti ne tumala emyaka 5 3 ng'oli batofa ndiba sifa. Obwongo ne buŋŋamba namwe mukiraba nti omukyalo ono abala nti bw'abeera n'ebyapa bino kwe namuteeka n'enfa abaana bange baviiramu awo akyusa bukyusa bw'olowooza bwe ndowooza abaza atwaliriza nti kooti zirwawo tuyinza okumala omwaka 2 3 kyokka nze bwabala nyinza n'obutaweza myezi 6 oba 5 singa oba tofunye bujjanjabi. Singa mba sifunye bujjanjabi. Oyagala kufuna bujjanjabi bwa ensigo zikuluma zonna zaggwawo. Byonna ebirwadde ne pressure ne sukaali obirina wamu. Ngenda buli wiiki nkola dialysis naye nkozesa obukadde obwo nga siguze eddagala. Obukadde 2 buli wiiki. Eddagala teririiko. Ne katyubu kaka ketweseemuula ketwesiimuula akamu 2 3 bino byetuteeka mu mazzi eddagala lyetumira akaddagala ka kulooti wano obuta kulootinga wano akaweke kamu siringi 7.5 okamira buli lunaku bwoleka okukamira wano wakulootinga ekitegeeza nti tebajja kukola dialysis. Naye nga sirwadde ebifaananyi nabibalaze okusula ku ddwaliro eddwaliro lya Novikin yeebaza lijjanjaba buli kalwaddeko omuntu kalina dokita waako naye nyweza ensawo naye nga bakujjanjaba. So kakati n'oyagala otundeko. Kakati nenjagala. Wali oyagala kutunda wa? Nze njagala kutunda ku ploti zange zonna zemba kasalete byapa byange. Nyinza ogamba nti ntunda oba mpiri oba kisigula oba nze kasa nfuna ebyapa byange omukyala wange ampa ebyapa byange. Kakati ye nga agamba ayagala divorce. Kati ntembuuza mukyala wange oyagala divorce kugenda
kuyagala divorce kusigalawo nze sakitegeera bulungi ate awambye ebyapa ate oyagala divorce kati ku bibiri ayagala ki ogenda osigalawo ogadde n'ennyumba kati sitegeera divorce ayagala muwe divorce twawukane ayagala divorce tuseke simanyi mu butuufu tunnyonnyole divorce gwoyagala bw'ogamba divorce y'okuba nti amaanyi gambula agogo ne kibagambye sirina nze sirina ate ekyo tekitwawukanya ekyo tekisobola kutwawukanya kubanga twalagana mu bulwadde mu bubi obimanyi bulungi obulwadde ne mu bubi mbimanyi byonna nze ebintu byonna mbisoma ne mbiwuliriza kakati bituba nga agi yabinsomesa aginesi yakusomesa kakati bituba nga twalagana nti mu bubi byonna Allen agamba baagala mugabo gwabwe baani maama waabwe yakola nnyo be bamusabira era naye ate teyakutwala mu kooti tewabiraba Allen yasabira njina bwe kiri maama waabwe yatuyana nnyo naawe okimanyi abiveemu zimbere ne mukyala wange abiveemu Allen tebimukwatako agenda saba mugabo eri yafumbirwa teyazaalayo abaana ani Allen ate bagagga n'obugagga ate n'abagagga Allen wange nakyalinayo maama waabwe gwe bagamba simanyi Haji Hassan Bulwadde agamba ki olina bw'oyamba mulaba wano Ilhan Malikia salamu alaikum towaka n'ogamba otya kanso oshi oba nkuleeteko ompabulemuko kanso ensonga za muzeeyo zuula naye kakati muzeeyi nze kyemmanyi ku mateeka amatono omukyala alina okufuna percentage mu bino ebintu byonna bye wamuteekako ku byapa yadde gwe wali omutaddeko bikuuma lyetteeka liba limaze omuwa omugabo straight namuwadde ku bino ebyapa ŋŋamba kwali buli kwali alina okufunako mu mateeka kuba guwamuwa kanso oshi eski ogamba otya muganda wange ensonga za mukadde wange oziwulidde omumanyi oh hey ye n'omukyala kuba nange njagadde nkimugaye nti byonna nga bigenda mu maaso kasitompa ebya nonteeka waawo okuneekuulako ojja kuwulira muzeeyi tolaba nti sukaali akuluma n'omunnyo gugenda kuluma nedda nze nkugamba Haji tweyanziza ssebo tweyanzeege sigala ngomperayo obujulizi nze mukyala wange simujako bintu ndibitwala banange ndowooza bantegedde bubi nze bwe namuteeka ku byapa byange akuuma abaana bange nga singa mba nfudde nti saagenda mu kooti nga ye kyakoze eki kyakoze ate n'asaba ne divorce awatali nsonga eri awo ematiza ntagenda mu kooti kuba alinga agamba nti nze kansabe divorce nziruke tugabane nze mukyala wange kati oyagala ki nze njagala kya byapa byange ntundeko ngende mu ddwaliro ebirala mbigabire abaana bange ate naye muwe kanso tandikira otemeteme anjagala ku bino kweno embeera eri ku ground mu mateeka ey'ebyapa
etteeka lirina akakwakwizo keriteekawo bagamba wabeera balina okubeerawo konsenti y'omukyala mukyala gwe okitegeera si baana terina we ligambira ku baana konsenti y'omukyala kitegeera kati incident gyali mu ssaawa nga mulimu ekyokulwadde esente zakozesa zonna zonna muzitegeredde bulikannaku okitegeera kati siraba lwaki tatunda kintu kiraba lwaki omukyala amulemesa otunda ekintu nga alina ensonga gyagezaako okukola kino okukusa ey'obulamu andi kaakati ono yamuteeka ku byapa agenda kukola atya ekintu ekyo ateekayo application ya remove of caveat baprovinge lwaki ayagala bajjeko caveat kooti ejja kuwa ekiragiro kyayo kubanga nze kyemmanyi simanyi caveat gyeyateekako naye alina okuba nga naye mugezi yateerako beneficiary caveat beneficiary caveat expiringa expiring yeya equitable interests expiring every after 6 months wabanga yateekako beneficiary yateekako ya 6 months kyalina okukola kiri kimu kugenda mu kooti kuteekayo naye musango gwe okusobola okugyawo caveat nga reason gyawa ayagala kukola ki ayagala kutundako yejjanjabe ate alina okuprovinga nti n'ebintu bibye yabikola ki yabikola yabigula n'essente ze teeka mu history ddi we yabikolera nga wanyumiza story omukazi yamuwasa ddi webito n'ekirala omukazi ali entitled ku ebyo ebintu kyo nakyo akikkiriza ekirungi naye akitegeera akikkiriza omukazi ali entitled nyo entitlement ye tekitegeeza tekukola ki kukozesa mpaka kuwamba maanyi aye n'ekirala ojja kwetegereza omusango gwa divorce kubanga muzeeyi kyayogera kituufu nti nno abakazi petition ya divorce yateeka reason ya adultery kubanga oli omukyala we yamufunye ne bano beyakola ki beyakolako obwenzi olwo kye bayita condoning mateeka oluddiini buli woobeera n'omukazi nga muli bafungu mukazi wo n'ategeera nti nno oyenda n'asirika mukazi wo n'akuyambako n'okufacilitatinga obwenzi obwo n'asirika n'otatwalayo musango kooti tesobola kuwa remedy oba tesobola kuwa kyosaba nga gwe kenyini nnyini wayambako mweyo ensonga okitegeera kati divorce eyo abanga omukyala kituufu yayamba aye nekira n'obudde nawe bumataringa ayinza kuŋŋamba wategeera adultery myaka 15 emabega n'osigala awo ng'otudde n'olinda bino bibeerewo olwoka n'ogamba bba wange yali akola obwenzi okitegeera omwana w'omukyalo oyo alina emyaka emeka 23 amala university omwana wa myaka 23 gwe boogerako owomu bwenzi yegwe wanfunira ne maama we wamaze kuyita myaka 23 gozze ogamba nti no ki bba wange yali akola obwenzi okitegeera alindowooze ekyakulwaite mulimu bingi okitegeera mulimu psychological eyo negwa mu cruelty ageze muzeeyi kinandibadde musaba teyeetiririra omusango gwa divorce ateekemu afune balooya ateekemu reply nga wekyetaagisa naye naye agende mu maaso ateekeyo okukwataganako ebyo ebyapa kubanga alina right eyiye nga ye okubeera n'ebintu ebyo okubidisposinga off okubigaba nga mulamu oba okubigaba mu ddaame eryo ddembe limuweeba ssemateeka obiwulidde ebyo muzeeyi onootinga mukama wange okay so ebirala kirungi Beatrice she's my friend naye mumanyi
tujja kugenda mu maaso n'okola ki n'okwatagana ne Beatrice. Okay. Tweyanziza ssebo, tweyanziza obuwabuzi n'amagezi ssebo taata. Ayi bambi. Kale tujja kuba twongera muzeeyi simayo olina kyosaba ekisembayo. Kati nze Olina looya oba bakufunire? looya abaddewo naye sigaana bwe muba munyambye ssebo nga bw'owulidde nti naffe tuwaabe singa entegeragana y'omukyala egaana. Kakati nzirayo katono mpaayo akadde katono nze ngambe mukyala wange mukyala wange mukwano nze ndako katono olina kyoyagala ogamba mukyalawo? mukyala wange saagala ebyensi bitumaleko emirembe. Byenjogedde byonna sirina kyempaayiriza na sirina kyeneegaana. Erudda lwo waliyo abaana n'erudda olwange waliyo abaana. Abaana bano beetaaga tubabuulire ekituufu, ekitali kituufu tubagambe nti si kituufu. Ensonga zange naawe tuziggyemu ki? Abaana. Allen ne Agi muwulira? Ensonga zange naawe ziggyemu abaana. Kubanga bw'otunuulira abaana bo ebintu bye bali mu kunkola nga nkyaliwo, ate ne bwe naakuwa ekizimbe ate gwe bajja kuyisa bubi ng'amaze okufa. Weetegereze, tetulina kyetugenda nakyo nga tufudde. Wabula bino byonna tugenda birekera baana, si baabo si bange. Tweyagalire mu bintu byange naawe, wadde ndi mulwadde. Yuzi wadwale na mirembe n'enkujanjaba. Wabira batenga nange ndi ku ttaka. Bamama bange bajja wano nitubajjanjaba, nkwebaza wajjanjaba mama wange juzi ngazze mu nyumba eyo eya family house. Nkwebaza ensi yonna ng'eraba wamujjanjaba, nkwebaza. Abaana abo tebaaliwo. Baleni? Tebaaliwo, baafumbirwa baagenda. Wali naawe oyo bosi kakuba ennyondo, tolowooza ntakubanzi nti gwe taakukuba ennyondo. Wenkuwa ekizimbe kino kye nakuwadde ayinza okuddamu n'akwefuulira nga amaze okufa. N'olwekyo komawo. Mukyala wo gw'okyamwagala? Nze mukyala wange mwagala, namugambye alimala kunziika. Ojja kumwagala paka? Mwagala awakaawo mu family house. Bw'obanga onoobanga okyasobola okwaniriza abajjawo n'abaana baffe ne tubagattira omwo, tewali akugambye nti genda. Bannange abantu mwakitegedde bubi, bo abaana boogera byabwe mbu maama waabwe tumugoba. Tewali maama gwe tugoba. Tewali eyo family house bw'abanga asobola okugatta abaana nga bwe tubadde. Bano abaana be bamukyankalanyiza. Oyo Allen gwe mulaba, oyo bannange gwe mulaba, mumwegendereza oyo mwana mufere. Kati abantu basondesendeza DNA? Bannange DNA Allen n'anakinyambako ne Bosco, abaana babiri kansooka abo. Osooka Allen ne Bosco bambalidde emitwalo 42 mu bufunze ke kakadde kamu nga mu emitwalo 2. N'anaabinkolerako ng'abimanyi kuba nze sibitegeera bulungi. Bane mutuyambe musondeyo miliyoni emu emitwalo 2 tutwale Allen nani? Ne Bosco. Oyagala bagende ku DNA. Abo abaana abo be batawanyiza maama waffe. Era nange be bantawanya kati. Kuba bwe bategeera nti ebyapa maama wabe mutaddeko. Tata genda alwadde. Kati babala tata bwafa. Na maama akyusa nga maama tumu. Ffe tuli mu kintu. Allen ye yakkiriza ogenda ku DNA. Sinayogera naye. Yakkiriza wana ngambye. Betumala ne bano bakayemba tubatwale ku DNA abalala. Abaana bano simanyi. Bannange nze mukyala wange. Bane munaatuyambako kusonda sente za DNA. Bannange kanjogere kano taata. Bannange bwe mutunula ebigambo byenjogedde ku mukyala wange mutufu muweerayo obujulizi naye. Newankubadde kino kizze. Mukyala wange
wali olabyeyo omukyala kukwanira omuwala omulala sooka oleke Nalongo Hassan ayagala kutuwa ssente tutwale Allen ku DNA. Nalongo Hassan nteekeyo ennamba kanji batereko Allen sula mu ngoye zogenderamu togenda kusigala. Allen owulidde ennamba kanji some wano eri 070 55 85 63 kwe twagala okuteeka sente ezitwala Allen ne Bosco kakadde kamu mu emitwalo nga 12 watutadde dda. Okay,